الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Olwaleero abandaba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugenda kweyigiriza ku kintu ekizibu mu bintu ebitaazo buli muntu yenna okubeera nga akyeŋŋanga olw'ensonga nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatuyigiriza buli nsonga yonna. Gwe oba togimanyi bumanya, naye waliwo abalala abakola ki abagimanyi. Yensonga ngeri ki gye boonoonamu eddogo. Eddogo lyonoonebwa mu ngeri nnyingi, entuufu n'enkyamu. Enkyamu ye ennyonona y'eddogo nga tojje ku nkola ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tayinaayo kintu kyonna nga kirungi okujja nga yakitulaga. Tayinaayo kintu kyonna nga kibi okujjako yakitwekesa okubeera nga tukireka oba tetukikola. Naye nga tetunnaba kutuuka ku bigambo byakologwa, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatuyigiriza ekyokukola tuleme kukwatibwa ddogo biiznillah. Zitahsinat, kuteekako enkomera, bidhikiri biadhikari ne adhikari, nga waliwo adhikari ez'embala ezatuyigirizibwa nga z'amaanyi nnyo. Adhikari zino omusanvu, nga okusaalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam buli lunaku n'omusaalira emirundi ekitakka wansi wa 10, ng'okuleeta istighfaru, astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, n'okuleeta dhikiri ya nabbi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, ng'okusoma amanya ga Allah ya hayyu ya dhal jalal wal ikram, erinnya eryo nkulu, amanya dhikiri eyo nkulu nnyo, ng'okuleeta ebigambo bino ebina, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah allahu akbar, ng'okuleeta maqaridu samawati wal ard, la hawla wala quwwata illa billah, n'okusoma dhikiri ya nabbi gye yasomanga ennyo, ya hayyu ya kayyum birahmatika astaghith. Oba weeteekako olukomera olw'amaanyi ennyo, tugamba nga tonnakwatibwa ddogo, weemanyiize nnyo ebintu bino: adhikari, as-swala, kusala eswala eza sunna. Era tukugamba ng'abagagga bayinza okujeregaŋŋana, naga nti gwe mugagga gwe okyayambala kino, okyavuga akamotoka bwe kati, n'abayivu bajeregaŋŋana ti olinga ataasoma. Naawe omukkiriza omutya Allah, tusobola okugamba nti okyasaala eswala 5 zokka, okyasaala eswala 5 zokka. Gwe tugamba nti omuntu okuleka kabuliya ya subuhi, nabbi gye yayogera n'agamba nti khairu min ad-dunya wa ma fiha, nungi okusinga ensi eno n'ebigirimu. Lwaki oba ogireka? Katulabe eswala z'olina okusaala oba zotagala tuzikuleke. Kabuliya ya subuhi osaale subuhi, osaale duha, oyinza okugattamu ne sunna y'ezaawuzu 2, osaale dhuhuri, osaale asiri, magaribi ne isha ne layiri, sonanga 9 oba 10, nga zo buli kaseera tezikuleka.
n'okusiiba ennaku enjeru mande n'olwokuna n'okubeera nga buli kaseera oba neewuzu kiba kizibu okukuloga illa ma qaddara Allah ujaho Allah kiyakugerera naye noti dogo naye era kyogerwa tibwokola ebintu ebyo tugamba alwiqaya afdal min al-ilaj oba khairu min al-ilaj okwegema obutakwatibwa ndwadde kyekisinga okwejjanjaba naye Allah wabageredde nerikwata eddogo nerikwata eddogo lisobola okukwata ng'oliridde lisobola okukwata ng'olibuuse lisobola okukwata nga balikoze eki nga balikusindikidde balinywedde mu mmindi ng'ebika by'abasiru abo bwe bakola naye nga tujja enkola ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ayina ekika ky'eddogo kye baamuloga kyenjagala okukusomesaako kuba kingi nnyo olaba akiroga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tuteekeddwa okukola omulimu guno ogw'okumanya maarifatu makana sihir okumanya ekifo eddogo bwe liri wa makanu dufinahu n'ekifo kiwe baaliziika wa ikhrajuhu n'okulijjayo n'okulyonoona tulina okutambulira mu mbeera eyo namba emu namba bbiri ibtaaru sihiri biikhraju khadimu sihiri au kharkuhu omuntu asobola okwonna eddogo nga ajjeewo ejjini libaasindikiramu eddogo abaganda kibayita ejjembe oba al-ilaju birruqyati shar'iyya wal adhkari min aqwa al-ilajat oba okwejjanjaba ne rukuyo mateeka eyo n'enjijanjaba y'amaanyi nnyo oba okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ery'emiti ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza oba okwejjanjaba ng'okozesa okulumika era nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwe yatuyigiriza naye kyendiko essaawa zino kaifa taarifu makana sihi wa tastakhrijuhu omanya otya ekifo ky'eddogo we liri olijjeyo n'okulijjayo naye nga tugenze mu shiriki abantu beewaana nnyo mu ngeri y'okuloga mu ngeri y'okugjayo eddogo nga bo balaba mu busiraamu temulimu methodi yonna esobola kumanya ddogo we liri n'okulijjayo nga tebalabayo methodi yonna esobola kukola okujjawo nga bagenze mu shiriki ekintu ekitali kituufu tugenda kuyiga ensonga nga ya nzibu kutegeera ddala waliyo ekkubo ettuufu mu busiraamu lyosobola okukozesa n'omanya eddogo we liri nga togenze mu bakubi ba bitabo togenze mu shiriki tokoze mu ki ddala weekiri naye tukugamba bwe tuti nti maarifatu makana sihir okumanya ekifo ky'eddogo we liri saab kizibu walakin hunaka tarikatani waliyo amakuba abiri limaarifati dhalika okumanya ekyo ekkubo erisooka tarikatu istiftaau ekkubo libayita referendum abamanyi oluzungu mugamba nti ebintu biba bikulemye bizzeeyo eri abantu kati nawe ebintu biba bikulemye obizaayo waani ewa Allah subhanahu wa ta'ala okumanya eddogo we liri kizibu nnyo naye waliwo amakubo ameka abiri kwotegeerera nti baaliziika awo kwotegeerera nti ekifo kino kirimu eddogo kwotegeerera ebintu ebikwatagana ku nsonga eyo mu busiraamu wahiya an yukthar almaridu wa ahlahu kwe kuyitiriza okusinza nga nabbi yakola
kwe kuyitiriza omulwadde nannyini kufuna bulwadde obwo omulogeddwa obumusumbuwa n'abantu be. Bw'abeera ng'obulwadde buluma mukyala naawe ne balo mwembi mulina okuyitiriza. Bweba obulwadde buluma omwana ne nnyina ne kitaawe mulina okuyitiriza. Ekintu temukimulekaamu yekka. Hatta ne bwaba mukwano gwo musobola okwegatta ne mukola mutya ne muyitiriza aswala, okusaala. Naye okusaala kwe kuli Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwe yasaalanga n'ayimirira ne balowooza nti akutame, n'akutama ne balowooza nti ayimirire, n'akola omulimu gw'okusaala. Basahaba gwe baalabanga nti gwalinga gw'amaanyi, nga nabbi akulaga nti nga bw'oyinza okulaba n'okusindika shayitaani gyekwata omuntu ne si kyangu. Abantu basamira okuva ssaawa 2 ez'ekiro n'atuuka ku ssaawa 9 nga lubaale tannajja, n'ava ku ssaawa 2 ez'ekiro n'atuuka ku ssaawa 10 nga lubaale tannajja. Naye bo balina imaani. Ate abasiraamu tujja tukozese ku imaani y'abantu abo, kubanga bye tukola bituufu naye imaani tetuyina. Omuntu n'asaalira eswala ey'okwebuuza eri Allah n'akisalira eddakiika 3 nga ate nabbi yasaalanga ne basahaba layiri essaawa enziwera nga 3 nga nabbi tannava mu swala. Kakati okumanya eddogowe liri kizibu nnyo, naye waliwo amakubo 2. Ekkubo essooka ye muntu okuyimirira n'abantu be ne basaala, ekyokubiri ne musiiba, ekyokusatu ne musoma adhikaari, ekyokuna wafaalu khaira n'okukola ebirungi, khaswata qiyami layiri ng'okusitukako ekiro. Ekino n'oweewaayo wiki namba ng'osaala eswala naye ng'ogisaala bw'okutama, kuba abantu abamu muli baavu mu swala. Okuva le baakuzaala paka nakati emyaka 5 toyigangayo dhikiri esukka ku subhana rabbiyal azim, toyigangayo dhikiri esukka ku subhana rabbiyal a'la, toyigangayo dhikiri esukka ku subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Naye nga nabbi lumu, Aisha agamba nti nabbi lumu yasituka okusaala ekiro wakabbara nga aggulawo esswala wakabbara 10 n'akuba takbiira emirundi 10 wasabba 10 n'agamba subhanallah emirundi 10 wahallala 10 n'agamba la ilaha illallah emirundi 10 wastaghfara 10 n'ayita istighfar emirundi 10 waqala n'agamba allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini emirundi 10 n'agamba allahumma inni a'udhu bika min dhiqi maqami yawm al-qiyamah emirundi 10 n'alyoka atandika okusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim n'asoma al-fatiha. Adhikaari ezo zenjogedde bw'ozigatta ziba 70 nsanvu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yennyini yakikola. Olaba yakikola asobola kwegayirira Allah mustaasire amulage mabihi kyekimuliko, naye gwe tofunangako budde wadde siddogo oyina kyoyagala Allah akikuwe. Lumu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaleeta dhikiri n'agamba ng'ali ku rukuu n'agamba lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu, ekigero eky'omuntu wasobola okusomera Surat Bakara ng'ayogera kigambo ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okumwanukula. Kale no osobola okukola ebirungi ng'okusituka ekiro n'osaala, thumma yad'u rabbahu, oluvannyuma n'osaba Allahu an yubayyin lahu hadha alhal, Allah akulage embeera eyo ekuliko almadhiya ekulwaza, wa kayfiyatu ilaju, nangeri kijjo okujjanjaba. Ebintu ebyo tubikulagirira ngolabanga ebitasoboka, naye abasinga batukola gwe nokulanga Allah atuwanguzizza. Kigezeeko tokigezeeko bugeza.
buli nsonga yonna ekuzibuwalira bagikola bwe batyo so si ddogo lyokka. Wadhalika lihadisi alladhi rawahu Bukhari, ebyo mbikugamba nga biriko hadisi ngeva ku Bukhari ana Aisha radhiyallahu anha, hadisi ngejuba ku Aisha kusoma tunakubiri kuye qalat yagamba sahara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaruga nabbi Muhammad rajulun min bani Zuraika, omusajja yaruga nabbi Muhammad ngava mu kika kya bani Zuraika yuqalu lahu Rubayd ibn Asam, ayitibwa Rubayd mutabani wa Asam. Hatta kana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kutusa nabbi bamuloga n'ababubi okutusa lo yabeera yukhayyaru ilayhi ng'abuusabusibwa yekennyini ng'abuusabuusa annahu kana yafalu shay'a, n'alowooza nga yakoze ekintu wa mafaala nga teyakikoze sallallahu alaihi wasallam. Yabuusabuusibwa ng'agamba nti yakoze kino naye nga teyakikoze. Hatta idha kana dhata yawm, Aisha anyumya agamba kyatuuka ekiseera nali dhata yawm, olunaku lumu au dhata layli, oba ekiro kimu, wa huwa indi, yali asuze nange. Lakinahu daa wada, nabbi yasaba nnyo olunaku olwo oba ekiro ekyo, n'asaba nnyo. Thumma qaala, nabbi bwe yamala okusaba yebakako nga naawe bw'omala okusaala ekiro layiri n'osaala nnyo n'olwawo ng'osaala neweefaananyiza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aisha yamugamba lwaki osaala nnyo? N'agamba nteekeddwa okubeera omuddu yeebaza Allah. Thumma qaala, n'agamba ya Aisha, bwe yazuukuka yadde engulu ng'amaze okusaala neyeebakako yadde engulu, n'agamba ya Aisha ash'art anna Allaha aftani fima istafaituhu fihi, olowooza Mungu tambikkulidde nandaga ekyo kyembadde njagala okumbikkulira. Ekyo mulimu ensonga ekutegeeza nti nabbi yali muntu era nga alina naye byatamanyi ebimu, era ng'asaba Allah abimulage, era Allah n'abimulaga. Ate nga nabbi yatugamba, ya Allah yagamba nabbi Muhammad, n'amugamba mu surati Yusuf, kul hadhihi sabili, bagambe lino lyekkubo, ali ila Allah, mwembakuuli okudda eri Allah, ala basirati, mbabuulira mazima, ana nze Muhammad bwenkola, waman tabi'ani, n'ababa bangoberedde. Era nabbi n'agamba khudh anni manasikakum, bye mukola mubijje ku nze sallallahu alaihi wasallam. Naye agamba Aisha radhiyallahu anha nti nabbi yamugamba nti olowooza nno Allah tambikkulidde ekyo kyembadde nsaba okumbikkulira, kyembadde njagala okumanya. Ekyo nno tukifunamu ensonga zino bbiri. Kawulo Aisha, kigambo kya Aisha radhiyallahu anha, ekigamba kitya? Lakinahu daa wadaa, ti nabbi bwe yafuna obuzibu yasaba nnyo Allah, n'asaba nnyo Allah. Ay ijtahida fi du'a, yayitiriza nnyo okusaba. Ayubayyin Allahu lahu ma bihi, Allah amulage ki ekimutawaanya. Ffenna nga abasiraamu tulina kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nga kituufu weweeyo osaalire essaawa ezi, weweeyo osaalire wiiki namba, kekiro nga bwe osituka osaalire. Mulimu n'essuula, mulimu n'abantu abakusesa, otegedde nti oyagala Allah akuyambe. Ekikusomya tabbati yadda kiki nga tuwadduha weeri, wadduha wallayli idha sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma kana, takulagajjalidde Mukama Katonda we, takusudde muguluka. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula, bino byotawaanamu ebijja mu maaso bisinga obulungi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kyaddaki Allah ajja kuwa osiime. Lwaki toyiga surati wadduha? Lwaki esooka gisome wadduha emirundi nga 200 nga 100, kubanga tuyina olukusa. Allah yatuwa olukusa n'agamba fakra'u ma tayassara min al-Qur'an, soma ekiba kikwanguyidde mu Qur'an. Era oba oyogera na Allah wo, mulaka eyokubiri soma amana rasul
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أحملت على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي الله تنستيك تسيناك بسوز mubuzaba manyi bakula omuganti njagala kusala kusaba Allah kino aya kyo basula kijema nkozesa agikubulira omumanyi osabe nga kyosoma kikwatagana n'ensonga kuliko achaba kuba mazogamba nti ihdina siratal mustaqim Mungu nungamya mukube kolokofu ku nsonga eno siratal ladina an'amta alayhim ekubo lyabo bawe byengerabyo mu nsonga eno ghairi maghdubi alayhim waladhdallin okitali kwabo abakoze rosi ku nsonga eno zivunudde bwenti otegeere kyaba kati Aisha agamba nti nabbi yasaba nnyo tobala nti basaba bamba kugamba nabbi yasomanga surat Bakara mu layiri nga tayita ku aya eriko kusaba okujja nga asaba tayita ku aya eriko kwekingiriza okujja nga yekingiriza n'ensonga eyo nkugamba nti osobola okusaba Allah n'akulaga buli nsonga yonna tujja mu point esoose nkugambye ti Aisha agambye ti lakinahu daa wada ti nabbi yasaba nnyo era n'asaba nnyo okusaba tojja kuleta kwebweru tunuulira aya essuula ezirimu ensonga yo kati nga wallahi gyenkuleetedde amana rasulu gyenkuleetedde alam nashrah gyenkuleetedde alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra sha nam ensonga eyokubiri gyetusangamu kawulu Aisha قول النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي محمد يتغamba إن الله أفتاني فيما استفيته فيه الله mbikulidde ekikyembadde nnoonya olumbe lunnuma sirutegeera Allah nambikulira walidhalika sumiyat salatu istiftau abamanyi abamu bagiyita sola ya kubikulirwa nosala yesola y'okubikulirwa amateeka gaayo kugirwamu bwoba toyagirwamu gwejjukira olunaku lwe mwasamira ewammwe ne musulanga musamira bwe batyo bwe basamira ne babaloga ate mmwe bwe baloze ne mutaagala kusaala tukozesa imaani y'abalogo tukozesa imaani y'abantu abava e Kapichola n'atuuka e Namugongo naye nga kyagenzeeko ye yamanyi ne Allah we naye ffe tumanye ekintu kye tuliko kituufu 10 ku 10 ne tukiwabudde ate nga wabusiraamu bwatuwa ennyingo 2 ze tutambuliramu okufuna Allah kye twagala Allah atuwe al-ikhlas wa mutabaa okubeera nga tuli beerufu eri Allah n'okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abasinga obungi tuba ne ikhlas naye nga tetugoberedde nabbi mu kifo ky'okusoma Qur'an osoma ntabutabu nawe olowooza okusingako ate gwe amanyi Qur'ani obulungi ennyo toyina ikhlas Mungu omusaba nga asaba mwannyoko musaba nga asaba mukoddomiwu naye musabe ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala thumma jaa jawabu min a'la al-qadir ila habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati okwanukula ne kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kujja eri Nabbi Muhammad omwagalwa omwawule wa Allah subhanahu wa ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam nabbi anyumiza Aisha namugamba atani rajulani banzijira abasajja babiri banzijidde ay fi ru'ya mu kirooto wa fi riwayat Ahmad byayogira Ahmad atani malakani bamalaika babiri banzijira era bamubagamba nti yali Mikail ne Jibril atani rajulani sajja babiri banzijira Jibril ne Mikail agamba atya faqada ahduhuma inda ar-ra's omukubona atula emitweto wange wa akhar inda ar-rijli omulana atula eminamiro wange faqala ne bagamba
ahduhum omukubana agamba liswahibihi eri munne ma waja arrajul sajja ki ekimuluma nga kivudde muki mu kukola birungi mu kusaala layiri mu kusiiba mu kusoma adhikaari ebyo bintu abamu kuffe Allah tugezeserezza ebigezo ebirungi ne tukolanga bwe nkugamba ne tufuna wallahi kifuna Yeshua diru kubanga Allah yagamba mu surati Tauba inna Allah ishtara aya 10:11 inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'ada alayhim alhaqqu fi at-tawrat wal injil wal furqan Allah ngagula kubakkiriza emyoyo gyabwe ne maali zaabwe bwe waayo eri Allah kugulako buli kyoyina n'akuwamu kyoyagala Allah yayogera amazima nkugambye tugenda kusoma ku kintu nga kizibu okumanya eddogo weriri n'okulijjawo ekyo kyatuka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam method gye yakozesa yeeno naawe mu nsonga zonna kozesa method eyo agamba ti omusajja yabuuza ma waja arrajul omusajja abadde ki nga malayika zibuwezaganya rajulu yani nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala omulala n'amugamba matbubu alogeddwa muloge yani mashhur qala waman tabba n'abuuza omulala ani yamuloze nabbi amoga alaba mu kirooto abasajja banyumya bamubuulya kyetamanyi n'amugamba qala Lubayd ibn Asam yamuloze qala fi ayi shay yamulozezza ki olina agamba tiyamulozezza fi mishtin wa mushatatin wa juffa tala'a nakhlatin dhakari ganti yakutte Abarabu bayina omulaba engo omuntu amanyi Oluganda engo y'ekitooke kati entende ziba n'engo okubeera entende ebeefaanana empirivuma ene Uganda zifaanana n'entende naye ekintu ky'empirivuma oba engo y'empirivuma oba engo y'entende eba eringa ejjambiya kati omwo kye baatemanga ne bakolangamu ebisanyizo kati yoli malayika zinnyonnyola tiyakutte ekisaniizo kye baakola mu ngo y'entende ne bajjamu enviiri ezo ze baakutula ne bakolamu omulimu gw'eddogo musajja abuuza amalayika babuuza nagamba aina huwa eddagala liruddawa qala fi bi'ri Zarwan bwe baalikoze baalitadde mu luzzi lwe bayita Zarwan fa ataaha rasulillah nabbi yalagira bagende balijjeyo sallallahu alaihi wasallam fi unasi ne balijjayo abantu ne baliraba abaaliwo min ashabihi basahaba be fajaa nabbi najja faqala nabbi agamba anyumiza Aisha radhiyallahu anhu bwe bamuyita najja okuliraba naye okujjayo eddogo ekyo kyali kizibu nnyo kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamuluganga si byakusaaga baddira amazzi ago baddira eddogo eryo ne baliteeka mu luzzi naye ne basima wansi mu ttaka ne baliziikayo kati nabbi yabagamba mugende musenemu amazzi ago gonna mugajjemu olabe eddogo ne basena ne babulwa n'abagamba nedda musime kati ne bagenda okusima ne balizuula eddogo eryo naye anyumiza Aisha nabbi anyumiza Aisha amugamba ti ya Aisha ka anna ma'uha nuqa'atun hina amazzi okumanya eddogo lyabadde bbi nnyo amazzi gaayo amazzi g'oluzzi olwo gaakyuse ne gabanga amanyikemu hina ono gebateeka ku njala wa ka anna ru'usu nakhliha ru'usu shayatin ebifundiko ebyo baasiba nga biringa ng'emitwe gya shaitani emitwe gyaki gy'emisota kultu Aisha agamba ne ngamba ya Rasulallah wange gomba wa Allah istakhrijtahu lwaki walijjeeyo n'olireeta ne tuliraba qala kad afanillah Mungu yabadde amaze okumponya
fakahartu nentamwa an uthira ala nnasi fihi sharra okuleeta abantu nembayisaamu ekibi dogo kibi kiyisa mu bantu kiyinza okubalumya emitwe n'agamba fa amartu biha nendagira eddogo eryo fadufinati baliziike omulundi balikoleki baziike. Akati ensonga ezo tunagenda wala nnyo, tuyina ebintu bingi byetwagala okumanya ate nga batugoba mu ssabo. Tuyina bingi byetwagala okumanya. Method eyo weeri, weeweeyo omwezi mulamba ng'osaala buli kiro, ate ng'olwa mu swala osaaze swali bakara ogikutulemu ebitundu 2 ate nga tosaatuuka. Obudde tuyina, lwaki oyagala nnyo otulongo ojja kwebaka emyaka gyonna? Tuddire enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tugikozese, emitawaana gitukendeereko. Naam, yukhadhu min baaqi alhadith fawaid minha. Tunagenda ku kirala, hadisi eyo tugifunamu ebintu bino, tubifunamu ebintu 6 bitegeere. Ekisooka anna allaha atla'a nabiyihi ala kulli tafasirin almuammara. Allah yayolekeza nabbi we buli nsonga yonna eyamukolwangako. Tojjukira alam taraka nabbi Allah wamugamba nti inna a'tainaka alkawthar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Musajja yali amuyimba nabbi wankuggu, tagenda kuzaala mwana ali musikira, tazaala baana balenzi ani. Allah naamuleetera tafasiri yonna. Omusajja oyo nga bwe yazaalibwa bayenda mwende, Allah buli ekyakolwanga nabbi Allah yakimulaganga, naye nga nabbi asaba Allah namutaasa. Na buli nabbi yenna fe abasiraamu, obusiraamu bwaffe ddu'a, okuyambibwa kwaffe ddu'a. Era Allah yatugamba id'uni astajibu lakum, munsabe mbaanukule. Ekyo yakyogera Allah nakimala, goba weeri azamanyiza. Kakati method y'okumusaba yeeyo. Era kyova olaba tukugambye okukola emirimu emirungi, kubanga mu Qur'ani temuliimu ddu'a ngeweza page 2 eza Qur'ani, ezekitabo Qur'ani. Bansaba bannabbi basabanga ebigambo 2-3 Allah n'abaanukula. Mu swala omwo mwonna mulimu dhikirillah, kwogera ku Allah n'okutama nuga subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, no kyogera emirundi n'emirundi. Kyaba omuntu, abantu tuddemu amaanyi agasoma eddiini yaffe. Wekakyanga obeerawo omanyi kimu, sami Allahu wa liman hamda rabbana lakal hamd, ng'okutama omanyiraani. Naye nga waliwo edduwa ezisinga ku eyo, sami Allahu liman hamda Allahumma rabbana wa lakal hamd mina as-samawati wa min al-ard wa mimma baynahuma wa min ma shi'ta min shay ba'd ahlu ath-thana wa majdi ahkuma qala al-'abd wa kunna laka al-'abd Allahumma la mani' lima a'tayta wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhal-jadd minka al-jadd. Jidde emirundi 10, emirundi 2, emirundi 7. Allah subhanahu wa ta'ala asima kubanga ezo zonna ranka zoba wadde Allah. Naam, ekyo Allah yakiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buli ekimutuukako Allah akimubuulira. Ekyokubiri, bayanullahi ta'ala linnabiyihi mardu. Allah yannyonnyola nabbi obulwadde obumuluma mu kirooto. Nabbi yali tamanyi nti bamuloze bulozi. Allah n'aleeta bamalayika 2 bajje bajjanjabe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne banyumya nga awulira. Naye nga kiva mu ki? Mu swala, kusaala na kusiiba na kukola birungi n'okusaddaako. Tomulanga tulina ekyamagero ekirungi ennyo, ate ng'ebintu byaffe biyonjo. Sigenda kutta bantu,
omulaguzi asobola okugamba nti genda oleete olulimi lw'omuntu omwana waawone kale laba bwogenda okutta omuntu owaawone ng'ateerera n'enkomerero ewajja kufa. Ebintu byaffe biyonjo, kusaba, kusaddaaka, kweyisa bulungi. Ekyokusatu Allah kyeyakolera Nabbi Muhammad mu hadisi eyo, bayaanu fa'ilu lihadha sihir, okunnyonnyola. Allah yabuulira Nabbi Muhammad eyamukolera eddogo eryo nti ye Lubaydi bun Asim. Naawe kennyini tojjukira mu Qur'ani mu Surat Qaf Allah wagambira nti fasbiru ala ma yaquluuna, gumiikiriza bye boogera. Wasabbih bihamdi rabbika, onyige essimu eno. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shams, oyogere ku nnyera ya Katonda wange enjuba tennavaayo, wakabula gurubiha n'enjuba tennagwa, wa mina al-layli n'ekiro mu ttumbi fasabbihu mutende, wa idbaara sujuudi ne wamala okusaala wastami'u, tege ku kutu owulire. Simu Allah agikubire, simu zaava dda naye tetumanyi bwe banyiga simu eyo. Gwe tolaba nga Allah yatuwa buli kimu naye nga sheitaani etubuzaabuza. Ensonga ey'okuna tugitegedde, Allah yalaga Nabbi Muhammad ani yakoze eddogo eryo, era nabbi ogenda okinoonyereza nga ye gundi Lubaydi bun Asim. Ensonga ey'okutaano, karahiyatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam itharatul fitna, nabbi okuva edda nedda tayagala kusaasaanya fitina, tayagala bibi kubisaasanya mbalala, bwe kiba kituuse kiba kiwedde. Ensonga ey'omukaaga, istijabatu Allahu ta'ala bifadli du'a wa salah, Allah yayanukula nabbi olw'ekitiibwa ky'edduwa n'okusaala. Allah yayanukula nabbi olw'ekitiibwa ky'esswala n'okukola ki n'okusaala. Allah yayanukula Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olw'ekitiibwa ky'esswala n'okusaba. Abantu tutwale nti okusaba wayajibu ala al-mariz, kigwana ku buli mulwadde yenna an yuqaddim bayna yadayi salatihi, okukulembeza buli nsonga ye ng'akulembezaamu kusaala. Hadhihi al-qurbatu ila Allah, ensonga eyo ekusembeza mangu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nja kukoma leero wano, wasadaka n'okusaddaaka, wa kathratu istighfar n'okuyitiriza okuleeta istighfar, wassalatu ala nabi n'okusaalira nabbi, wa du'a n'okusaba, wa yukarriru dhalika hatta yastajibu lahu rabbuhu, addiŋŋana ensonga eyo paka Allah lwamwanukula. Saba Allah w'ekitiibwa atuwe okumanya n'okutegeera, atuterewo obulamu obulungi, atuwe okumanya kiki kye tuteekeddwa okukola. Wa akhiru daawaana alhamdulillahi rabbil aalamiin. Salaamu alaikum.